ogamba otya piti Nicole? Oli bulungi ng'obadde otubuzeeko ng'okola biki byewaddamu ebbanga kuba twabatandikire wano eno twakoma okuwulira apiti Nicole okuva ebibuzo ebyali byakomawo disappear ki ekyali kituuseewo oluvannyuma lw'okumanya nti muna ebibuuzo n'ebibuuza oba tezaali nnungi twagala otubuulire okuva olwo katubuulire result tezaali zitya kubanga okuva olwo wabula newemba nsomye bulungi oba bubi abantu sibe nsomerera siwe kiri so kati ndowooza tewabeerawo nnyo ensonga lwaki bamanya results zange tebalina kumanya results zo tebalina zimanya balabe bulabi obanga mmaze osoma oba nkuuse nansi oba nkuuse ki balabiraawo naye kya results si kikulu kade okusoma wakuviirako ddala ddala wanagambe nsisoma mbuuzi nedda lekale kyenjagala njagala bo batwale kye balowooza njagala batwale kye balowooza kati ki ekyali kikubuzizza wabulira ddala mama ono akutuuka n'okugamba nti omwana yambuzeeko omwana wange abuze simanyi gy'ali omanyi obeerawo akaseera nga ebiseera ebisingako olina osooka n'osirikamu waliwo akaseera akatuuka nga ebintu ebimu oba olina osooka n'obyewala so kyekyo wekiro ekyali olina osooka n'ovaawo nomanya n'okumawo nga tugenda wali waddukirawa zambaalayo ekikulu mbeerayo betonsanze olinayo essuubi lyonna eraga nti munayo olina ogenda kubanga oddayo ku ssomero okwasaganya ebyokusoma oba wabiviirako ddala tokyagala kumanya ekyokusoma kwange nga wenkunyonyodde okusoma wembanga nsoma ng'oli eyo ngaosobola okumpeerera nga nsomye kiri fayiro abakimanyi nti nsoma gyebali abamanyi nti sisoma nabo gyebali so kati saagala nennyonnyoleko nnyo bajje wano nga bagamba nti oba omwana tasoma yadduka mu ssomero ate nze ngamanyi kirala so kati nga kyenkunyonyodde nti okusoma kwange kulina n'okweyakuza tewabeerawo nsonga lwaki mbanyi naye erayo omuntu ayagala okukuweerera olyoke nakyo eyo emboozi oba twandikirese kale kyo olina ekirala ekyokuweerera tekyandibadde kibi naye obuzibu obuli mu media abantu bawano wabakuweerera abayagala navaayo nga yeesoma oyo nze muweerera kiki nze nkaweerera oba lekulisawa okuteeka mu mawulire ate nga ebiseera ebisinga oba oyamba omuntu kiba kirungi n'omuyamba n'omutima gumu nga si byakuvaayo ne weesoma biki weebati so yensonga lwaki ngamye nti ebyokusoma kwange katonda yabimanyi wembanga ndi wakusoma nja kusoma wembanga siri wakusoma nawo sijja kusoma kulwensonga nti bo wagamba nti kakuyamba akuweerere agenda kuzza mu mawulire ate ekitali kirungi kati oyagala omanyi gwomanyi ogenda okwekwatakwata osobole oba oddayo ku ssomero oba toddayo Alan Nicole kati kwegamba ebintu by'okusoma byo biri mu ngalo zo za katonda si zange bisoide byo nga bino twalina ka video ke twalabako ne mabega kaawo kavaayo ng'oli naked sijja gamba totally naked ng'oli naked totally okitegeera abantu ne bagamba yi Nicole akoze atya actually sijja gamba nti byonna byonna ebyabeerawo nsobola ogamba nti ndi sorry n'okutagamba nti ndi sorry olw'ensonga nti newe bagamba nti ndi sorry tebajja kukkiriza sorry oba ekintu ekyo kitegeera ngenda bagamba abansonyiwe tebajja kusonyiwa bajja sigala bagamba malaaya musege bikintu kitegeera so kati newe bagamba sorry tekola sense okitegeera so kati ebintu ebimu oba olina obiraba n'osirika busirisi so kati munayo Obutambi linkinga sinze yabuta olina gwe wali wakokwata n'okasindikira omuntu right nsogedde wenti no kuba kati ng'olooga kyenkugambye okitegedde nkugambye osobola obba nga oli mu mirror ne weetunuulira meanwhile osobola n'okukwata essimu yo ne weekwata videos okitegeera nengezaako okugamba nti Obutambi sinze yabuta kati nekubuuza nange nti wakakwata olina gwe wakasindikira kuba sibwoba sigwe yabuta yabusanga mu ssimu yo era buva butya mu ssimu ne bugenda mu y'omulala oba oyo yabukwata essimu yange simanyi
baginzijja kwogera nti nti naye simanyi kuba essimu yange baginzijjako. Right now nina ssimu ndala. Nina ssimu mpya. So byali mu ssimu yange. Byali mu ssimu yange era sinze yabita. Essimu yange baali baginzijjako. Ebigambye nti wali mu mukwano n'omuntu omulala omwama lufuna obutakkaanya n'asalawo abite. How true is that? Bweza lwaki bakuyita malaya? Nze njagala ofuneyo omuntu ogwa omuntu omu ajje mu kamera agambe yali anguzeeko ng'alina ne evidence nga twogera bulungi kiki agambe nti yali anguzeeko ngenda kuwa 1M. Tolowooza bino ebintu bigenda kukoma ddi okuba nga otambulirwako always bad stories? Mwene nze kyensobola okugamba olaba abantu abali around me bamanyi abandi okumpi tomanyi omanyi embeera zange abakuli close abandi close bamanyi Nicole yani ate nze n'omuntu ansanga mukubanyaga maze mbadde manyi oli muzibu naye ate oli mwangu wa ku approaching okitegeera so kati abandi okumpi bamanyi Nicole yani ayina mpisa ki naye bano abali emabbali olwokuba okulabira otaddeyo ka vidiyo yambadde nga woomala nosooka onyola ebbina bwoti nokyusa ekiwato oli n'atandika okusuubiriza ebintu n'atandika okusuubiriza ebintu abantu bonna bonna abanyiriramu naye tekitegeeza nti beetunda. Acram ono omuyita otya? Ankowa. Ankowo butakkaanya ki bwe mulina ne ankowo? Tewali n'ebintu ebijja bitambula ebigambibwa nti waliwo embeera gyonna kuba waliwo ebintu ebyafulumawo nti maybe kyensobola ogamba yatwala essimu yange bino byogambye we baata nidzi zange we baazita yajja ewaka wa mama wange teyagendayo yakuna mama wange namusaba essimu yange mbwe essimu esobola okubayambako ofuna omuntu eyatadde nidzi so we bamuwa essimu teyagiza ne babeera nga bagimusaba nga tagiza ne bamuwa waliwo kirabo omumanyi antigiza makeup yagiza so like naye n'agimusabako n'atagimuwa ate awo neera kirabo nanyumizaako simanga ate Acram nebadde ayagala kudda mu byamukwana. Angani akwana ani? Acram nga yakwana oli anti wakwigiriza makeup. Omuntu osooka oyanjula bulungi ensonga eno. Acram kojjaawo muganda wa maamawo simanyi bwe bakyogera olaba bagamba bata maama wa maama wa maama azaala maamawo maama azaala maama wange muganda wa maama wa Acram. Tubona ebintu tumanyi bino byakukyalo jasi byakukibuga mwesanga ku kibuga kati lwaki ajja atya okuba nga akulinamu eri embeera eyo okuba nti munnaye nti waliwo embeera eriwo wakati wo naye nti kozi waliwo videos eziraga nti waliwo obutambi obulaga nti oba osanga oba oli awo alina ebintu byakusaba ebirala anti kati olaba n'obuzibu obulala obuliwo oyogerera ebiseera ebisinga bagamba oba omuntu oba omwogerako naye kale nze njogera mazima igwe ne mukwano gwo kigambibwa nti mwali mwagala kukola mu Acram ssente omusindika ewa mukwano gwo akwate nuduzi za Acram azikusini mu mukolemu akasente. Actually waliwo oyo omuwala yali musimu yange then nemuteeka ku status yange Acram namulaba ku status oyo omuwala oyamulaba ku status then nangamba actually I have conversations muno naye oba kirabo yabikulagako yabikulaga ngenda bikulaga nga tumazi conversation ezina nga oli nga Acram yasabe nga yajja mu bundiyo tuna mu nsawo yange nankulaga waniyo totunanye ku simu yange nankulaga wanino okundi yakirabule bino bye byabadde ebyasomero
Listen, oda kusomero. Even nagambe to bifa. Ate naye bibadde. Okay. Aha, byatandikira oba wano. Aha, ke kano ka status ke nabadde gamba. Kuya viewinga. Namba ya Acram ya US. So kati okaya nti ka status kati ne yasinga onolaba ka DP form. Nangamba chimpe. Aha, ya nagamba chimpe. N'okigamba kino ekiwala. Though she's cute. How are you? Yes, kibeerawa. I'm good. N'omugamba kyanja. Send me more pics. I see her. And then Noveno yaddako ASEAN. Aha, kati then just nimugamba let me shake. Kati then nagamba okay. Then awo nemusindikira this video. Okay. Kati awo nemusindikira video. Nagamba awo abeerawa nani yeka, she's my pretty good friend. Share her number. Nga Acram yagamba how old is she? Is she working? Is she working? Aga amufunira mulimu. Simanyi munnaye. Wangi? Awo namuza how old is she, ne mugamba omwana namubuuza emyaka gye nangamba tayogera myaka gye. Nangamba naye mbu she's 22. Okay. Namugamba okay, then nange ne mugamba wano 22. Omwana omuwaayo bwotyo. Like kateteze biba bimukwata kwa wano nsaba enamba nziku. Then awo ne musindikira wano enamba. Kati ne bamaliriza. Kati wano nambuuza omuwala omugambye nti nsaba enamba ye. Okay. Awo then ne mugamba yes. Then kwedinga ne mugamba ye na mugamba. Nicole. Lumu namugambako njagala genda bweru. Munsi Europe, Europe country. Ngogamba Acram. Nimugamba njagala genda bweru. Awansenga. Nedda simanyi. Mbu jangu kazi yambuza ina passport ne mugamba ye ne bimusindikira byonna nendaga. Sifaananyi. Oba namusindikira view once. Then nangamba kati omanyi ekiriwo ngenda kuconnectinga ku muntu. Okay. Ali eyo Kampala simanga akola mu KCC. Nina mu connectingako. Mukwano gwange akolesa eno okola obwamalaya. Mwakulesa eno okola obwamalaya. Ewa. Eyo munsi oba yaŋŋamba nsiiso. Sigijuki. Nyangamba mbawala babele nonga betega abazungu. Bwe batyo. Kyejja eno obeere ng'okola obwamalaya. Ye bino birinako evidence. Kambikulage wani. Nga yakugamba nti ojja eno okole buno obwamalaya. Ogamye nze nsala ebigambo. Nze yali aŋŋamba okugenda ebweru. Obiraba? Abantu munnaye we bati. Then kati alina mukwano gwe erinnya sijja ddyogerwa n'onsonyiwa. Naye namukubira ku nga angaseeko nze naye. Oyo guy actually oba naye ali US. So naŋŋamba ono guy mugagga erinnya saagala lyogera. It's okay toyogera. Nangamba ono guy ali simanyanga komawera yanteeka ku conference naye. Na netwogera namugamba simanyanga andeetere wigs. Andeetere guns. Andeetere wig. Akuleetera ki? Wig. Nangamba agenda ku oyo omusajja agenda kundeetera wigs. Wanandeetera wigs. Awo wanajja Uganda neebake naye. Ojjawo ebe nanga yabikubalira. When I ever can I making a swan for young that Nicole family planning. Nkabaze besibikoze sajukira sizalanga ko kati wena tukozalanga ki ngatunga tusasobola nanga wali family planning ne mugamba ne
nangamba kati awe kiriwo oyo omusajja n'asooka nambuuza naye lwaki tofunali obanga toli ku family planning namugamba gwali agambye nti nze embeera nneegatta kati awo nangamba kale kati awo ekiriwo n'omusajja oyo bwe tubadde twogera naye wonna gye Uganda make sure weebaka naye ate weebaka naye ofune olubuto wofuna olubuto make sure nti yangamba funa olubuto make sure ofuna olubuto kati olufuna weebaki mama ogenda b'omujje mbwabu ogenderawo US simanti yali abala nangamba wuwa ofunirawo oti olubuto mama ogenda bwa omujje mbwabu kankulage wano nateekayo sitatasi yange nangamba weetege tugamba kojjaawo naye alina engeri yonna abadde alina engeri yonna yonna gyakuwaayo nga muwala we anneetegeza abasajja nangamba mbu oyo tumwetege mulimu n'ennamba endala munene mukwano gwe lwakuba yali South Africa oyo omusajja South Africa nga ŋŋamba ekikubira awo kyoko nonyawo owigi yakakadde nga kamu okisindikire okigamba kikuwese okikusindikire kamu okigambe nafunyewo wigi yakamu ogikisindikire ogikisindikira okigambe kikuweereza sente so kati nange nakwatawo wigi nenjifuna nagisindikira omusajja omusajja sooka nangamba Nicole enviri zo zirabika bubi biki njagala nzisibise kale like sijja kwogera nnyo bingi naye like we yalinganga afuna abo abasajja gaŋŋamba bakuule nawe bompe ku kisente like okitegeera mpaako nina gwe njagala osindikirewa naye nga bino byonna mami waabimanyi mama wange eri conversation yali yange na uncle wange twageza okulaba nga olina video shoot emu gy'omuyimbi omugyo wabaddemu nga Vixen mbadde nina ekintu kyenjagala okugamba ekyo ekikwatagana ne video mbadde nsaba ofune omuyimbi mwennyini Nicole oba ofune video director Darlington otuleko n'omukogo babe nga bakunyonyola ojja okyokuba bajja kukunyonyola bagambe engeri gye banfunamu twajja batya so bajja ba nga bo bakunyonyola buli kimu mu bulambuzi ati mu bulambulukufu gwe nga Vixen naawe obeerako nekyokola ki wa video director ye nga ye omuntu yagamba nti yayita mu protocol era nembako nemuwandiwe yakyogedde wekitowe kyali like business yo yatandise okubanga etamba kino kyewali oyagala kyenali njagala mu ngeri eki anti kuba katulaba nti kale tubaye nti otandise okukola guno mulimu gwafuuse mulimu sekete engeri gyokyogeddemu naye like omuntu yenna alina kasita obeerako oba n'omanyikwako oba ne bakumanyamu oyo kiretandika okufuna emirimu ez'enjawulo kale bakwaprochinga batya era nga bagamba bakwaprochinga mu ngeri ki walabakoko ku interview ya Darlington